otabadde nabinabi nkubanja nze nnina akapeesa olwo ne bitegekebwa Yasinke Events. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Kusema official najo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifanagana ko bweziti yonna gyo wangayira mbitundu byensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga atotwegasseeko kale Nana Herbal Mouthwash gwe nkubiriza okubeera nga ate weefunira genda mu maduuka genda mu drug shops genda mu supermarkets obeere nga ate omufuna kale erudda nerudda wali ekigambo Nana ate nga ne wansi osangayo ekigambo Nana okusobola okukakasa Nana Herbal Mouthwash omutuufu kale munonyeeko nga mannyo gakuluma olira sayidi emu gavaamu omusaayi bw'oli ebinyogo byo kyegasanyalala Nana ajja kubanga ate akola ki akuyambako kale kakati banaffe ba SMP Tours and Travel bakutegeeza nti nno ye tour and travel company gy'osobola okubanga okozesa ng'oyagala kubanga ate otambulamu bagamba nti bakuyambako mu kuprocessinga visa ate era ng'osasula kadde kabeera kamu kokka okusobola okubeera nga ate bakuprocessingira visa kakati ogenda kola otya bagamba nti nno osobola okutambula nabo omulundi guno nga bagenda okutambula okugenda e Canada mu kye bayise summer holiday eya 2024 era bakutegeeza ojja bbeerayo kuva ennaku z'omwezi 30 August paka ennaku z'omwezi 3 September kale kakati ojja sasula 3,300 eza dola naye nga abanakeera mujja sasula zijja kubeera 2,500 kale kakati bakubireko okusobola kubanga ate details zonna ozikola ki ozifuna be banaffe ba SMP Tours and Travel kale Almutawa Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 weefunira proti ng'ate erimuna n'ekyapa kati bagambe batya nti banoonyeeko gwayagala okubanga ate owona obupangisa gwali ku kyeyo ng'onoonya abantu abeesimbu bakuguze proti ku bukadde 10 kwe batandikira naye proti yeba n'ekyapa kati banoonyeeko kale kakati abakyala yonna gye muli eyo ng'olaba show eno nzikiriza mirenga nte nkwanje banaffe ba Wildlife Million EU Wildlife Million EU batuuse ebizigo okuva South Korea ne USA era nga ebizigo bino bikuyamba kubanga bitereza skin yo olina obuzibu bwa skin mbalabe zikutawaanya byonna olusolo bikoze ebitya byonna byonna bikutawaanya olina obuzibu bw'enkanyanya skin eri dry ne complications endala nnyingi z'olina eza skin yo wali abali nga balugezaako okweyerusa ne bigaana onoonya ebizigo bisobola okuzza mu kkalayo ebizigo banaffe ba Wildlife Million EU bijja kubanga bikola ki bikuyambako ate bagamba nti tebyerusa bikuleka ku kkalayo kale kakati gwali ebweru w'eggwanga n'ebitundu byonna ebyensi osobola okutufuna ku mutimbagano gwaffe ogwa www.wildlifemillions.com oba n'ogenda gwe ali Austria ku Hive Shopping Mall awo Vienna n'osobola okubanga ate nawo obafuna kati wano mu Kampala bali ku Kochi Mall ekizembe kibaliko opposite City Square era nga bagamba nti nno edduuka baliyita Care Center awo nawo osobola okubanga ate weefunirawo ebizigo bya Wildlife Million EU osobola okubeera nga atotereza engeri gy'olabikamu kale nkwaniriza olunaku olwaleero webali kubanga ate otwegasseeko ate tuyingiddewo n'ebintu ebyenjawulo nga tubikola no ku channel kale kakati kakoza bags tukyazirina zifaanana bweziti nzirina mu colors ez'enjawulo ne mu size ez'enjawulo osobola okukola order waliwo abamabaala oyinza okuba oyagala kukola mikolo oyinza okuba oyagala kukola bintu bya decoration kakoza ono muwagira asobola bikutungira mu kkomera gy'ali otuwa bwe order ng'obudde bukyali ne tutunga ebintu ebyo ne tubireeta n'osobola okubeera nga ate otuwa ku ssente kale enamba yange ya WhatsApp ya 779075032 779075032 gy'osobola okuba nga ate oyitako n'osobola okubeera nga ate tutandikeyo olunaku olwaleero nina Segawa wano ogamba otya muganda wange ngamba otya leero Segawa ono munoonyanoonyako ne tunyumyamu bwalaba ebintu in the entertainment world in the social world ate okwongera okubeera nga ate tubaako ebintu bye tuggukamu wiiki zo zibadde zitya kuva bwe twayawukana weeks tezibadde embi zibadde zitambula baddemu amawulire akuba si mangi nnyo stories ezibadde zijja zitambula mu entertainment
okusingira ddala politics tebaddeyo nnyo mawulire ne social tugambe nti entertainment yabaddemukko ki stories ezibadde zijja zitambula gabaddemukko gabadde gali bize mukko twali eri mamawulana tuyingirako tubaddemu n'entalotalo tubaddemu abafudde so gabadde mangi kaga entertainment okay kale onako olwaleero nina ebintu bye twagala okwogerako ng'abamawulire tukola emirimu gyaffe however oyinza okulowooza nti okola bulungi naye nga byokola bibi bayinza okulowooza nti byokola bibi naye nga byokola bikola biri in line of your duty. Of recent tufunye crashes nyingi nnyo wakati z'abamawulire naddala n'abayimbi. So nakolero nga nine sega njala tutunule di owamawulire lwayitawo. Then di oyo gwakolako lwalowooza nti owamawulire ayiseewo nga tatayiseewo. Enkoleo biki omwamawulire omutuufu biki byalina okukola. Alina bba muwabuzi, alina bba muwagizi, alina bba muki, alina bba munoonyereza, alina kwogera ebyo byalabye byokka exactly biki byalina okulaba. Ziye conflict zino ze tulimu zivudde ku ki? Awo tugenda okutambulira yo segawa. Okay. First of all, kantandike ne conflicts zino zivudde ku ki? Ekitegeera. Omuntu yenna okunenya mweno story yonna conflicts eziriwo wakati w'abannamawulire ne ba artists osobola kunenya bannamawulire. Kitegeera. Ti bannamawulire oluvannyuma lw'okuba nti bakkiriza ne babeera ng'aboogezi b'abayimbi. Kitegeera nti munnamawulire eyandibadde ajjanga alina kukola mulimu gwe baalaga abayimbi nti tusobola obeera aboogezi bammwe. Kati omuyimbi omulala buli wogenda okujja ku media house omwogereko ne womwogerako ekikyamu alemu kitwala mu ngeri nti nkitwala nga munnamawulire yakyogedde olumu n'akitwalanga nti oyo mwogezi wa gundi yakyogedde. Kitegeera nti luli kyandibadde nga nti munnamawulire talina sayidi tabeera mwogezi wa muyimbi yenna ye alina kukola muki mulimu gwe. Naye buli wojja n'oyo kati omuyimbi oyo waafuna obuzibu tugeze fukankwe ekintu ekyangu essaawa eno abayimbi abaliwo tugeze Alien Skin ne Figaza. Omuyimbi omunnamawulire singa ovayo nolaga side nti nze ndi wa Figaza oba ndi wa Alien Skin. Bonna avayo n'oyogera ekintu kyonna ekibi ku Figaza ne kyandibadde nga kyomwogeddeko kituufu oba omuwabula agenda kitwala nti oyo akyogera lwakuba awagira ani awagira Alien Skin. Okitegeera so singa obadde tolina side nga gwoyimiranga gwe munnamawulire n'okola omulimu gwo teri muyimbi yandivuddeyo kunenya lwaki onjogeddeko ekibi lwaki onjogeddeko kineno yandikitwe nti yakyogedde nga munnamawulire. Kitegeera nti omukozi wa sports omulungi talaga kirabu gyawagira neje bali romance awagira Brazil buli omachi manyi ku kirabu level anti ebiseera ebisinga katika kwa example nti katika kwa example omanyi yawagira Liverpool yawagira Liverpool na Argentina kati olese ku kirabu level tutogere ku kirabu level romance David omanyi kirabu gyawagira yo club simanyi ne egwanga ndimanyi PCD omanyi kirabu gyawagira kyengambye nti omukozi wa sport si yenno sigalanga byoyogera omuntu akyabitwala nti biri credible okusinza nti ebiseera byonna tuba twogera ku clubs za mpiira tolina kulaga club gyokola ki gyowagira. Okitegeera bw'oba osobola naye omuyimbi bonnamawulire n'ovaayo n'olaga nti nze ndi mwogezi waki bannamawulire kasaba akikkiriza bwe pa awo we butandise okuviira. Ensonga y'okubeera aboogezi yava ku ki? Ndowooza kangambe nti ensonga y'okubeera aboogezi yava ndowooza ku mbeera ya byanfuna. Ku mbeera ya byanfuna nti omunnamawulire yatuulanga n'akola amawulire yalabanga amawulire galabika tegajja kusobola kumubeezaawo gokka omuyimbi bw'ajja n'atandika omwokyayo ng'atandika omukola ki okumwogerera. Kitegeera nti tulabyeko abayimbi nga tulabyeko omunnamawulire ng'omanyi nti oyo omunnamawulire woyogerera ku muyimbi bw'ati yagenda omudifendinga. Twatuka ntulowooza nti oyo munnamawulire aleka ayagala bwagazi muyimbi oyo paka twakizuula nti guba mulimu abamusasule. Kanku example ey'emyaka ng'esatu emabega munnamawulire nkankweyo nga munnamawulire nga Kasuku yali mwogezi wa Shiba Kalungi mulungi nnyo nga Shiba akyali wa Jeff Chiwa. Oluvannyuma lwa Shiba ove wa Jeff Chiwa nga takyasobola kusasula banene bamwogerera kati Kasuku takyasobola defendinga Jeff Chiwa tumanya defendinga Shiba Kalungi kigeza wali gwali gufuuse eki gwali mulimu kati nga Kasuku ne wanaavaayo n'awa analysis yonna ku muyimbi alina mbiranye ne Shiba. Omuyimbi wali alina mbiranye ne Shiba agenda gamba kati yakyogedde lwakuba ki lwakuba wagira Shiba kati wanaakira n'agenda ew'oyo omuyimbi tugeze Sindi n'agenda wa Sindi agenda kubagamba tonsala mu maaso kakati kati case study enyangu twogere ku case study ya Jackstar eyakabeerawo recently
Jackster okuba nti yafunye obuzibu ne Alien Skin bulijjo ajja alaba embo stories za Jackster sirwa kuba nti abadde avuma Alien Skin kubanga amawulire ge gakola yo si omuntu goswaga nti avuma wabula nga abadde ajjawo amagezi ye opinions nga wajja azikola ki aziraba naye olwokuba nti Alien Skin alowooza nti Jackster alabika ayagala nnyo kampu eri etanjagala Alien Skin alowooza ono abyogera lwakuba takola ki newankubadde nti Jackster yagamba Alien Skin ekintu kyokwogera sitaani ekyo si kirungi mu maaso g'abantu okulaga okuwana sitaani newankubadde kyaka kyali kituufu naye Alien Skin yakyola mu mbeera nti gwa oyagala kikola ki oyagala kiraga oyagala okyogera lwakuba nti olabika oyagala nnyo sayidi ya Bobi Wine lwokuba kyevola nti okola ki onjogerera kitegeera kati ensobe ey'okubiri endala weeviiridde be bannamawulire okutandika okubeera ne YouTube channels kasoke nga tunagenda awo wali wobadde mu nkola y'emirimu nga oli mu kulivinga n'abantu bano tuyinza okukola ebirimu ne tutafuna side because mu process nga tukola tufuuka ab'emikwano babaako ebirungi omuntu afuuka ddi omwogezi w'omuntu kubanga lwalo n'omuntu nga maybe ebirungi bimususseeko obungi nga gyenkoma okwogera ebirungi ebimususseeko gyenkoma okulabika ng'omuwagizi we omuntu afuuka ddi omuwagizi w'omuntu oyo gwayogerako omuntu wafuukira kiri bwe kiti nti oba osobola okubeera ne feelings kituufu ng'omuntu wa bulijjo nga wagira omuki omuyimbi oyo naye olina okusooka n'omanya nti okola obwannamawulire eyo kaaliyo kitegeera nti wojja ku media beera omwagizi w'omuyimbi oyo isoke wobeera out of media kitegeera oba olina wooli mu kwogerera kosobola mu defendinga naye bw'ojja ku media ng'ozze kukola mulimu gwakola ki gw'olina okukola nti munnamawulire kasita ofuuka omuwagizi n'olaga nti nze ndi muwagizi newankubadde naffe kasita oteekamu feelings nti nze ndi muwagizi wa gundi abantu bagenda kujjamu credibility kankuwa example ennyangu abantu ennaku zino mainstream media nti eddiridde nnyo kitegeera ne bagamba nti mainstream media ekireese okuba nga eddirira emabega social media naye ate nga nze ndowooza si social media nti oluvannyuma lwa gavumenti ogisensalinga ennyo gavumenti neyagala mainstream media ebeere nga teyogera nnyo bibi biri kiki nga media ina kubeera nga balina kubeera nga boogezi bawagizi ba gavumenti eriko nga tebalina kwogera bibi ebyo abantu bakizuula nti bonna alinda mainstream media kubulira ekituufu tegenda kikugamba buli kimu ekijja oba yagala amazima ag'enkomeredde tegenda gakugamba mainstream esolo banga egamanyi nte tejja gakuwa olwa limitations zeesanga bazirina kati omuntu nadduka ku social media gy'aba akola ki gy'aba afuna story era gye basanga amazima nti social media talina UCC mu regulatinga kati wavudde obuzibu nti kati buli wookeera nga otandise okubeera ng'olaga sayidi mu bw'amawulire credibility eba efa kitegeera naawe amawulire genyiga bagatandise okukola kyokendera okuvaamu value yaago nti abantu bagamba kati bw'olinda ekibi ekikoleddwa ku muyimbi gundi osuubira nti munnamawulire ono agenda mwogerako bwekiti opredictinga n'oli kyagenda omwogerako lwansonga bannamawulire bakeera ne balaga sayidi zaabwe zakolaki nti kati bali predictable kitegeera nti osobola omayasemu kyagenda okwogera ku muntu either nga bw'aba tamwagala ojja mmanya nti newaba yakoze ekintu tajja kyogerako kubanga abira on the other side ate ku eno gundi eno generation empya y'abayimbi etayagala nnyo etayagala nnyo kwa bannamawulire ekitiibwa etamanyi na mugaso gw'amawulire etamanyi na mugaso gw'abannamawulire kitegeera eno generation yo erowooza nti bo banene ku bannamawulire okwawukana ngo generation zire ezasooka nti olaba generation ya Bebe Cool Bobi Wine Chameleone walwanga nnyo balaba nga basikangana omugwa ne bannamawulire baali bamanyi value y'amawulire nti bannamawulire babakubanga abasegu yabo bakubanga akubena naye walwangayo balaba nti bakola ki basikagana omugwa nti ate balwanye kintu kimu nalina nalinjogana kabaata ne bagamba nti ennaku zino omuntu nga tazze na mawulire edda amawulire ge gakubanga omuyimbi ne gazannya music we ne gamufuula owakabi kati ng'omuyimbi oyo atya nnyo okudisrespecting amawulire because akimanyi be bamuteekawo gy'akola kyali n'osiŋŋaano omuntu awannye ekitiibwa ekyo ekintu ekikoze eki ekimuleese kyova olaba nti nno nga respectfully nti Alien ne wabanga ali mu mirembe gye nga atudde awo abamu akasimu ka TikTok akamutunuddemu ate tagenda kajjawo kubanga akimanyi akasimu ke kamutuusiza wakola ki kyokka kamiyoni singa omusanga nga abadde atudde awo n'okamutunuzaamu nga tomugambye ayinza okukuba kubanga yitakalaba mu value nti Alien waba atambula oba omuyimbi nakati atambula abaako abaana nga batano nga bonna bakutte amasimu bavaluinga chikuba chimanyi kyekigenda mutuusa gyalaga naye ate era ne bannamawulire nabo bennyini era
tebakoze kigasi tebakoze kimala kulaba nti omulimu gwa guweebwa ekitiibwa kitegera nti munnamawulire waafuna ekizibu oba n'atyobolebwa omuyimbi yenna bannamawulire nga badde ebbali basirika tegeera lwaki tikikiraga nti bannamawulire nti balina YouTube channels oli agamba nawe nakyogerako ate nenenya omuyimbi oyo ate enkyanga gye njagala okuddukira nfune content tegeera kati munnamawulire waaba musaga bweti agibeeramu bwomu n'abeera yekka neyeerwanako yekka mukaseera ng'amawulire alina obuzibu abamu tebakyasobola kwegatta kinywa balwanyisa oli bali mu kutaasa kalimu kaabwe omwenna amugamba kati nga neetaaga interview ye kitegeera nti kyobola kati omuyimbi aba akimanya munnamawulire nze amuliisa alina okujja wange muwe interview akole eki agenda ajja uploading ku YouTube kati newe naagoba ono ajja kukola ki oba basigale bajja kujja nti wawudde alien yabadde agoba Jackson yagambye at least oli omuwala tash yabi wajja ye nsobola okukola ki omuliza ate era nga kisoboka nga Jackson yagobeddwa n'okeera enkyano laba tash ng'akoze eki ng'agenzeeyo naye nga bakola media house yeki yemu kitegeeza ye munnamawulire atyoboleddwa naye omuyimbi ye asigadde afunyeemu media house agenda sigala ekyamuwa eyapule ekyamuleetera stories n'ezikola ki naye nga ate ye munnamawulire akolako media house yennyini yatyobolebwa ye ekitiibwa kino ekibanga kikoze eki nti olwokuba nti abantu abamu abali ku media house basigala bakyetaaga omuki ate wali amaga ekyali ekyenjawulo nti omuyimbi nga otyobola munnamawulire media house evayo negamba nti twakira ku story ya Eddie Kenzo ne Kasuku nga Daily Monitor egambye Eddie Kenzo tugenda soka tukuyimirizeemu anene okuwa airplay ku Dembe FM naye kati tekikyasoboka tegeera kyova n'omuyimbi alina amaanyi agogera nti nti ono mugobye naye ate oli nsobola okukola kyokka bonna bakola programu y'emu lwansonga akimanyi era oli yajja sigala ayikola ki ajja nti era kiddayo nga omuntu ow'okunenya yatya y'omunnamawulire kitegeera nti abannamawulire beerabidde kati sega tulina problemu eri emu personally nsobola okuba nga nina nyiizo eri omuntu naye omulimu gwange guntasikinga okusigala nga nkola omulimu gwaki gw'abannamawulire nti singa tutandika tukola omulimu tukuteekamu emotions tuyinza omumaliza nga buli gwe tunyiize ne tudda mukola ki mukolako oba ontegeera kati ate ogenda okumalirizanga bano betukolako bekyo tebakikola ki tebakitegedde nti yesu oyinza okuba nga sikwagala naye ate wetugambe oba ng'owangudde awaadi amma nti okwogera nti owangudde ki awaadi kati because ekyo nkikola professionally nti awaadi wagikoze eki kati ate gwe no misunderstanding ekyo ng'olowooza nti nkikoze kubanga mbadde neetaaga content naye nga ate omulimu gwange ng'owamawulire is to inform the public nti gundi yakoze bwati ne bwati nani kati kiki wali wozzeeyo nti yensobi y'okukola YouTube channel kitegeera nti ne woonajja n'oyogera ekituufu ye omuyimbi agenda kufunamu kiri nti gwelaka bw'obadde weekola ki oyagala mwegulako ate bw'omwogerera ekibi ng'akola ki ng'akunyiigira kitegeera nti balina kubeerawo bennyini bannamawulire okugamba nti omuyimbi ekirungi ekiyambye mu industry nti balina kubeera abayimbi bangi abatyobolaani bannamawulire kigenda kigejja kitegeera walaba emabega wali nga Eddie Kenzo ayomba naani ne Mr. Henry naye nga yamu misunderstanding nti munnamawulire waaba akola interview omulimu gwe oli gwakyaziza ayagala mu testinga minds ze amubuuza ekibuuzo atestinga endowooza agenda mukola ki n'amubuuza nti mwe mubanga mmwe ddala abantu abasoma mukkirizibwa mutya mukulemberwa omuntu atakola ki atasoma si lwakuba nti ayagala kutyobola Eddie Kenzo naye ayagala kulaba ono gwakyaziza ayinza kuddamu atya ekibuuzo ekyo mu ndowooza ye lwansonga tukimanyi nti waneno ministries oba ministries zonna ezisinga ne federations ziba zikulemberwa muntu eyakola ki eyasoma naye olw'okuba kati baba abayimbi bakitwala nti munnamawulire abatanjagala aba alina omuntu gwakolera omulala ewali obuzo ate bannamawulire ne mutavayo okunnyonnyola abantu abo sega njagala twogere ku kintu kino na live gye twalikaawo nga abantu bali mu complaining about ebibuuzo ebibuuzibwa oba ontegeera ng'oli agamba nti bannayisaimu omubuuza ekibuuzo ng'ekibuuzo ekigendeerwa kyakyo kyakutyoboola ekibuuzo kyange twawula ddi ekibuuzo ekityoboola n'ekibuuzo ekituufu ekibuuzo ekituufu n'ekibuuzo ekityoboola byawukanira wa I think nze ndowooza ekibuuzo ekiyinza okuba ekyandibadde okukituufu kwe kubuuza ekibuuzo omuntu n'asooka n'asikira n'abuuza naye ekibuuzo kyabuuziza kituufu oba si kiki
si kituufu ekibuuzo ekityobola mwe kuntu okubuuza ekibuuzo naye nga naawe gwobuuza ekibuuzo engeri gyokirese kunayo ebigambo osala kisale omusazeeko omuntu ekigambo jaswa kuba yagala olyaku akwe content gwakolaki gwayagala okitegeera nti gwe nolaba story etambula gwe nofunamu ekibuuzo kyolaba nti tekiriiyo tekisaana na kusaana gwe n'okibuuza omuki n'okibuuza omuyimbi nti buuza ekibuuzo newankubadde kibi newankubadde kale kirabika ng'ekitayamba muntu oyo muyimbi oyo gwokibuuzizaako naye gwobuuza ge mazima kibuuza nti woba nti kyobuuza ge mazima naye kati abannamawulire baafuula abayimbi nti mulina kuwaanibwa buwaanibwa buli munaavayo mugatuka ku level nga munamawulire talina kwogera kibi lwansonga abayimbi mubateereddewo emmeezi eraga nti omuyimbi alina kuwaanibwa buwaanibwa bw'oyogera ekibi lutalo ukitegeera nti ne woobuuza ekibuuzo newankubadde kyobuuziza kituufu niyo olwokuba omuyimbi oyo kimunyiiza ukitegeera kati nga wogambye nti ekibuuzo ekityoboola n'ekyandi amanyo gakuluma gaaguba oliisa ludda lumu gakunyenyeera bosaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Company eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo olina ebizigo ebyakwokya olina mbalabe weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ali e Uganda genda ku Care Center, Coach Mall, Kampala. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp ku 0772 38 1305. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Badde ekituufu kati nga ekibuuzo kya Miss Henry kye yabuuza ku Eddie Kenzo tekityoboola kibuuzo kyabuuza kiki kituufu nti ekituufu Eddie Kenzo teyakola ki teyasoma naye akulembera federation ki namba kituufu nti federation ezisinga neno zonna ezikulemberwa abantu baki basoma kati ono agenda okiddamu ye gwayagala testinga mind ze akiddemu ate lwansonga era nawe munnamawulire oli mu kwebuuza essaawa zino nti niyo omuntu ataasoma akulembera atya federation tegera ate si ekyandibadde ekyangu we bayimbi okufugamba nti kati nze nga Eddie Kenzo kanfune omwogezi wange ebintu ebyo nga bizze omwogezi oyo agenda alina engeri gyagenda okujja akidifendingemu alage omuntu atasoma akulembera atya federation mu bifo ky'okuyomba n'omuyimbi nti walaba ku Lwokutaano nga Jackstar kyazizza omwogezi wa Alien Skin okitegeera n'akyaza n'eno Figaza ti side zonna nga fangano yakola nesola neweereza omwogezi najja n'ayogera aboogerera ebintu byabwe singa ekyakola nga Alien Skin afunye obutakkanya ne Jackstar n'agamba Jackstar ebintu byayogedde si bituufu naye kanfune omwogezi wange mumusindikire akiriyalinge eya edda we kyabanga kati waliwo bintu bibiri waliwo omuntu najja n'ayogera ebintu ebikyamu ng'ayagala attention yo oba ontegeera kati jjukira buli muntu w'orespondinga ku buli kintu ekikwogeddwako osobola okukoleramu ensobi either mu busanyu eringi oba mu kusanyuka okuki okumpi kati oli ng'ajja kugamba nti nga sinasindika wa side yange ku respondinga kyendrespondingako gwe watutte obudde n'okinoonyerezaako kati kyoyogedde kituufu Saimo naye kati bw'olaba ku story eyo eya tugambe eya Jackstar ne Alien Skin osooka n'ofumi n'osirika n'ogamba nti Jackstar kyayogedde kikyamu oba kyansazeeko obusazi bigambo nti bannamawulire mwe bali kituufu aboogera ebintu nga tebikola ki ng'asala busazi bigambo ekituufu tojja bikola ki era weebali era naye olw'okuba nti ensi we yatuuka nti social media etambula amazima buli omuntu abeera agamanyi bw'ayogera ekikyamu era okiraba nga abantu bakikubyemu biki ebituli naye obanga ekyakunyiza ku Jackstar kugamba nti sitaani nebaza sitaani
kituufu wakyogera okitegeera gwe n'okiteekawo ye najja n'akikola ki n'akuwabula n'agamba ekintu wakoze kiki osooka n'ogamba nti no munnamawulire ebbanga lyemumanyidde nga gyayogera tayogera ku bantu bintu bikola ki byanjwanywa nti tulina bannamawulire bamanyi nti ne wayogera kino teri muntu akola ki agenda muwa budde kitegeera ne wabawo munnamawulire gomanyi nti oyo okusinza ku programu ebbanga lyazaakola programu ze wayogera ku kintu kiba n'ensonga kitegeera nti kituufu nakoze video yo weeri etambula era buli omuntu agidiscussingako munnamawulire avuddeyo n'agikolako submission ye n'akuwa opinion ye naawe n'ogiteeka ku mukasengeja n'ojja naye kituufu eyo ntuufu naye ensolo jja ataakinga nti akansindika omwogezi agende omulala waalivayo nayogera ekintu kyolaba ekitasaana oyo tomusindikira mwogezi yo ennyini audience egenda sala egambe ne kati oyo ayasala wako akube bukubi ki akube bukubi alien skin kitegeera nti bannamawulire tubalina nga omumanyi akuba bukubi muntu n'ebitasaana kitegeera emabega wali omunnamawulire akakyala kakola ku Baba TV gundi kagenda lumu ne kagenda wa alien skin n'akola ki n'akagoba naye ng'ekituufu ngalaba nti alien skin mutuufu ogoba olwansonga ye buli kaseera wabeera ku media house ayogera kyayagadde kyasanga nekiri ekituufu n'ekitali kituufu oyo sologamba nti audience yalabirawo ne gamba oyo ne wookola ki naye ono gwogoba bw'oba dozza omugoberera wokola ekirungi akyogera bw'okola ekibi akikola ki akyogera naye kati gwe oba walonzeemu kibi kyokka awo obuzibu oba buvudde nti abayimbi baganya ofuna aboogezi baabwe baagala bannamawulire bogereko boogezi birungi mufuke boogezi baki b'abayimbi abamawulire ensonga zoyogedde okufuka aboogezi b'abamawulire okugulawo YouTube channels kakati tuba tugenda vaawo tutyano kubanga mu mawulire omulimu gwaffe kufuna side zonna ez'emboozi okubalansinga naye osanga ng'owamawulire ye ayagala omuyimbi ayagala ojje baiti ku ye eri oleme kukola ki kugimuggyako olumu ye n'omuyita n'agaana sayidi endala nekola ki nejja bw'okola interview eno sayidi neegamba ono tatwagala yaleese gundi n'akola ki n'atukuba kati wakati mu mbeera eyo owamawulire ayinza kukola atya omulimu gwe katika abamu ekisooka balina oyiga balina omanya nti eno professionalism balina ogidefendinga nti olina okubeera ow'ekibuli katika nku example emu sayimu omaze ebbanga nga okola stories za interviews z'abantu bafanga onokitegeera n'obakolako be bennyini n'ogendayo wande n'okeera n'oyogera ekitakola ki ekitabasanyusa ne banyiiga kyakukyusa n'ogamba kantandika okwogera ebiki niwagamba nedda nze kyenjogedde kyekyo sikikola ki sikizaayo agaze ejja kugamba kiri kimu nti bantu babikula byaki byanjawulo ndabyeko nga ndi naddala ku pano nga waliwo ali mu kwogera nga awolereza ye ninga nsirise bwenti n'ogenda mu comments sayimo kati awulira afa kino ngenda kyogera wano I think backlash gye naakasinga okufuna ngifunye nnyo kasirye I think fango nterinayo elite analyst nga kasirye nga tavumye n'aleeta ensonga n'azikola ki n'aziteeka awo nfunye nnyo backlash y'abaana ba people nga bagamba kasirye omuwa nnyo obuki obudde aleeta omukayanya kati ngenda kyogera nti strength ya kasirye nti engeri gy'asengekamu ebintu bye biba nti abisenka respectively nti n'atakuwa na kadde kuwakanya byagenda kwogera kubanga omuntu ajja muleetera mu kitiibwa kye oba ontegeera tajja kusukkawo naye ojja sanga nga waliwo wafangoni akuvuma naye nga buli pano ku sayidi yaabwe kasirye waabwe abadde ye gwe bawaana tomusalamu omuleeta n'arepresentinga sayidi ye nene oli agamba kati sayimo owulire ofa kati nga bekisanga bambi omuntu atandika obutandisa amawulire ajja kuba kyawa naye lwakuba nti wekisanga eno nga gwe kyokola okimanyi kyokola nti bwe kiri mu process y'okukola abantu abamu bagala kutekinga sayidi ojja bba understandinga naye waliwo abalala banyiiga obunyizi n'agamba kati olaba munvume siina kyembakoze kati kambakubire ddala tegeera kati kyekyo kati nti omuntu kati munnamawulire yandibadde kati nti gwe wakola ekyo tewali kyakukola ki lwansonga omanyi professionalism yo kyekutuma okukola
tibannamule balina manya nti tetunange eje tugenda kivaamu okulega nga otandise okumanya nti eno professionalism tulina ogidefendinga kitegeera nti wemba njogedde ekibi ku muntu bw'aba anyiiza anyiige bwe mwogerako ekirungi oli n'asanyuka akole ki asanyuke kati gweyogedde kyekyafa ngo okuba nti mukomezi bajja ne bakola ki niyo omanyi nti n'eno sayidi era eno sayidi eya abaana ba NUP era nabo waliyo abakola ki abakomega oyo Simon yatusibyeko abantu abo okitegeera naye kati gwoba onakimanya amanya nti nze nkola mulimu gwange naye kati ndowooza oba omu bannamuli abamu balakinga professionalism oba omulimu gw'abalala bagendera kusoma ne basoma omuntu n'agufunamu diguli aba tamanyi nti eyo professionalism nnene ono gikola ki ogidefendinga timuleetedde abayimbi okukola ki okubayisaamu amaaso nti kati gwe Simon kitegeeza bw'okisigala ng'okaluba bwoti n'ogenda omuntu agenda tuka nga owaffa ngo niakimanyi oba n'oweri side nti oyo Simon ye baaba niwayogera niwokola ki kakati problem gye twafunye eri emu naddala ku baana abali mu kukula fame is very important oba ntegeera omwana abeeraawo ng'akola ng'ali wakati omulaba nga NUP si NUP omulaba nga wafangoni si wafangoni omulaba nga NRM si wa NRM naye nga waliwo asaidinze ne NUP nga w'amaanyi era ng'olaba amajja alina amangi ng'olaba afunamu oba ntegeera kati ogenda okulaba nga gwe ekikusibye okufuuka wooli wali kubanga tosalawo kubanga bali we bakumanya nti ono waffe era bakusapootinga era ogenda okulaba nga ne mu comments bamuwaana nnyo era ng'alabika ng'omutuufu the question is amawulire ayinza atya okuleka okusikirizibwa okwo kubanga abantu baagala nnyo sympathy baagala nnyo okwagalwa baagala nnyo ebyangu baagala nnyo okutapinga mu masannyalaze nagamba wendaga nti ndi musajja w'okukabira luli nali ne ndaba kabaata nga kabaata ganze alienskini musajja wange nze nali ngudde oba ntegeera kati kabaata wabanga ali ku live ye nalaba nga aliko abantu 5 nga oli yali tabafuna nga bw'abeera mu comments alaba mugamba nti gwasinga kiyinza omubeera ekizibu omugamba nti nidda kabaata balansinga n'abeeno bafeeko anti Simon obusobola buli mu ekyo ekintu nti kikukolera waneno mu short run naye mu bbanga eppanvu changes zijja zibaawo oyinza okwera nga oddiridde nti walaba ebiseera bya Kai Wisdom yali ye muntu analyst yali yekubidde ng'owedde yakolaga side gyakola ki gyali wekyatuka ku kiseera nga kati social media etandise okubeerako side bbiri yatuuka nga ebintu ne bimutabukako kitegeera lwansonga yalaga nti oli side emu changes wezijja ziyinza okufuukira ekizibu okubeera relevant ebbanga lyonna lwansonga omuntu agenda amanya nti kyogenda okwogera ogenda wera kwogera kinene obeera predictable nnyo okitegeera ate okwaonako netamala emirundi junior ali unpredictable era gyali eno lera gyali eno lera gyali eno lera gyali buli ssaawa bagenda twogerako ki leero buli tosobola mmanya kino ekiguddewo agenda kyogerako ki kino ekiguddewo agenda kyogerako ki wayo twatuka akaseera nga defendinga nnyo fangoni kati ate nekituka akaseera nga tayagala kola ki kumanya oyo kituka ekiseera nga akuba nnyo people power oyo kituka ekiseera nga ate akuba nnyo government kitegeera nti kino ekyokubeera nga oli side emu kikkolera mu short run eno n'ofunamu ne bakuwaana naye bayitawo ebbanga ng'oli predictable nnyo byogenda okwogera bimanyiddwa weekanga oddiridde emabega kiba kijja kukukolera mu bbanga ettono linene ettono naye changes we zinaakyuka kitegeera nti wobanga tugeze twalaba analyst ebiseera by'emabega nga baali b'amaanyi nnyo nga bakolera gavumenti changes we kizakyuka social media n'ekyuka nga ate opposition we basinga okikubanga bebagiriko kati bali eri baba bakoze eki tebane basigadde kitegeera kiza baba bakola ki bo baba bakivambovi kitegeera kanaawo ayekubidde side ene ya opposition time weekyuka nga ate opposition tekyalina manyi social media oba mu media wonna naawe batonawo osigadde bagenda kuddirira buddirizi kitegeeza okumanya nti ndi munnamawulire agenda okubeerawo ebbanga erimala olina okubanga oli munnamawulire ali credible atalina side nga buli kintu okyogera nga wekiri nga toli bias wadde n'akatono tugenda okufuna no siga weeriemu ti time etuuka wetubanga analysis ina better based on what on facts oba ku kyoyagala okutwala facts kitegeera kati singa tuba tuli mu kudebatinga ku ddembe ly'abuntu nga tuli mu kwogera kuba political prisoners oyinza otya okubalansinga ensonga eyo wa opposition n'asigala nga musanyufu n'owa government n'asigala nga alabanga gw'otayingidde naye kati kiriwo ekitibwe tekibawo kulaga nti ani musanyufu oba wa government alina gw'otomuyingidde amazima gana kubeera nti waliwo political prisoners bakola ki bakwatibwa batya bawambibwa nti yes bawambibwa balina emisango
lwaba ina emisango baleetebwe mu kooti oshegera naye wabanga tebaleeteddwa mu kooti nga bakyaliyo era kyogere nga ekino okukola ge mazima awo gwe mu byoyogedde byonna weewulira oli ku sayidi ki tekiriiko sayidi ge mazima ate amazima gabakowe gekubira nti wekibanga amazima gabakowe gakubira kiri bwe kiti bw'oyogera ki ekyo nga bw'okyogedde menga sure nti ekirijja era nga kiri ku oppositioning onokyogera kyogere kingana gamba kimusegawa sega ogenda mu bulamu you're going to be judged n'emboozi emu gy'ogenda okukola yejja okufuula owa opposition oba owaki owa gavumenti ebiseera ebisinga omuntu yeetaaga kumala kulaba vidiyo zo nnyingi yeetaaga kulaba vidiyo gyo ekola ki emu oba otegeera kale nze nja kuwa example nti mu kaseera MC Kati baakolera emboozi ya Champion Good natula mu interviews kubanza wemba ndi ku TV ku macha stila kukola interviews nkola analysis zange ku video ezikola ki ezibaddewo nengeno tuna mu videos ezisinga okukolebwanga abantu emboozi ze bakola kati ali nsikini omugamba bigambo ki wama toyagala mwana nga ebigambo nga all the interviews zisetinga taata kulumba oba ntegeera naye nga tebatuwa butuufu bwa taata omwana yamuleka ddi taata alina obusobozi obulabirira omwana nebifaanaganako bitya bwe bityo nekwata nengena ne Lawrence oyo netugana tugendekewa ewaka tutuuke waka tulabe ewaka taata wayagala okutwala omwana gwasaba wafaanana watya taata tutandika okumulizoninga biki byamanyi kumuki ku mwana interview fene tujikwa notiteekayo ng'ejjudde buki bulungi interview eyo neyawukana mu interview zonna ezaalikoze eki zikolebbwa abaana bafango ne because baali tebafunanga ku interview efaanaganako bwekyo saamala kuba makindye tingenda bakola interview eno naye nze nalaba nga waliwo space ku mazima ate nga tulina tunda maki mazima bwe nteekayo interview eyo ekyamazima nga kufanga oneninganga kabaka time bwetuuka nga ate waliwo ebirala bye nina okwogera ebiri otherwise ate nenfuuka eyakoze eki eyalidde kati kyenkugambye nti omuntu ajja kugamba nti Saimo interviews hizo olina okukola zokka eziraga side emu kati nga wokyogedde wali nti MC Kati interview gye baakola walaba nga teriimu mazima ate nga tugambye nti analysis yandibadde eri best ku mazima okyegera naye wakiraba nti amazima gaali gakola ki gabulamu so singa baali bagikoze nga amazima gonna gakoze eki gavuddeyo nti ekireetedde obuzibu kuba nti bagikola bali bias bonga point yaabwe eri kulaga kimu nti Champion Good tasoma era ntakola ki nga baagalamu mujjako ye motive yali yaki eya story yakujja ku alien skin kumujjako miki mwana so singa baali baagala kituufu mwana mtu anene bajjayo story yonna nga amazima gali n'okola ki okubeera nti wakera n'okola story eyo abafango ne bakola ki ne bakwagala ate era wokera n'okola story eyo nga ogikoza ate yo tebajjagadde eno side yo n'egikola ki n'ejagala gwe mulimu gw'omunnamawulire kina kigenda okujjako nti waki tulemererwa omanyi nali mitinzeeko manager wa Bob Wine yani ye Emma ye not Emma linya linvodde mutwe nga ye understands nti Saimo waliwo nyingira nempulirango nyingidde oba ontegeera nga for him he understands nti kubanga ekyamazima mbulamu bw'ensi eno teri muntu ayagala kubwa niwe gaba mazima buli muntu yena yandiyagadde awamba atibwe mu kaseera nga waliwo ensobi gyakoze eki gyakoze oba ontegeera naye ekitandikira kuggwe kukkiriza nti nina ensobi gye nakoze eki gye nakoze wamala okukkiriza ensobi eyo gye wakoze nokkiriza nti n'oli ali mu kukola muki mulimu gwe kati ekibuuzo wakati nga omuyimbi akoze ensobi otegeera ddi ow'amawulire ali mu kukozesa ensobi eyange gye nakoze okunkuba kubanga dde nkoze ensobi osobola okukozesa ensobi eyo okunkuba kati kyemmanyi abamawulire awo we tutalema kutegeera nti kyamazima dde omusajja akonya emmotoka ya bajjo naye ekibuuzo bwe mmala okuleeta vidiyo nga akonya emmotoka ya bajjo nendeeta poliisi bwe nkola series za vidiyo nga 10 zonna nga ziri ku nsonga emu mba nsusse okuba nga ndi mu kuripootinga amawulire kati nga ndi mukozesa nsobi eyo okuba ani kati
kisinzana bbanga lyobadde nga obadde ozikola amawulire engeri gyobadde okola stories obadde ozikola ki ozikola otya nti singa nga story bwetyo webe ebaddewo ng'obadde munamawulire ali credible nti ebintu obireetanga ebadde bikola ki bw'onaaleeta story eyo n'ogikolako gwe n'ogireeta nti kyekino ekibaddewo n'okiteekawo teri muntu agenda kukubuusabuusa kitegeera omuntu asobola okwemulugunyamuko naganza awo simatidde sikolize eki naye ojjakko era ate olunaku lumu ofune sayidi eyaki sayidi endala okitegeera omuntu amanye nti ono kyakola taliiko sayidi gyakola ki era bannamawulire tukyabalina nga ogenda kukeera opinion zaabwe kyova laba mulimu abantu ku social media omwo ng'abeera ku media n'awo opinion olaba nga abantu bagitambuza onagishalinga lwaki information gy'abaawo yogedde oyo omuntu kyaba yogedde aba credible nti omuntu waba akyogere niwakwadde kikuba sayidi eri oba kikuba sayidi eno omuntu asobola gamba oyo kakyogedde ono kyakakyogeddeko kituufu tegera naye omulala najja nayogera kino waba kyayogedde kituufu olwokuba bamanyi nti kuvadde obeera bias teri ayagala mmanya kitegeera nti sayimo emirundi mingi owulikika ku live ng'okola ki live zantu ng'owa opinions ezaki ezenjawulo kitegeera naye olowooza lwaki abantu bazisharinga nti balowooza nti sayimo talina side gyakola ki gyakolera abamu n'abasobola okwanaliza omuntu n'atula n'awuliriza emboozi leero n'awuliza kino nuli n'awuliza kino asobola omanya nti ono omuntu alina side ki gyakolera kati ng'omuntu yakubuza ekibuzo nagamba sayimo gwoba olaba figures anaamalako ko gwenze siri katonda okitegeera kitegeeza omuntu amanyi ono tali bias tamanyi oba anaamalako bataakole ki ate nga kyekiki kyekituufu so munnamawulire ali bias waabanga ayagala okulaga ali bias ana yale asobola okukozesa kati siri katonda it is a safe zone it's a safe landing naye ate owamawulire omala ajja kugamba nti piki gaza amangi speed gyaleese oba ntegeera bulungi bwenzijukira omuyimbi ABCD eyakolako ABCD teyamaliriza buki bulungi munamalira tabataba mukyamu oba yagamba nti emuyimbi yakolako ABCD owaawo emiyimbi oyo ajja kukikuba oba ntegeera so nze ndowooza it is just a safe landing naye nooli asobola okusalawo okugamba nti ejjamala kuba tamaleka ayinza obba omutuufu b'omukyama anti kati olumu tusinzira ku bintu ebizze bibaawo nti abantu bangi bonna abasinga wano eno buli omu predictions zaabawaddeko ziganya okutuukirira okitegeera kakigeza gwoba ng'obadde gyoziraba otuuka n'omanya nti naye newo predicting olumu ku muntu nebigaana nti tugeze alien skin yawo waali bangi baali bampredictinga dde okuba nti ennyimba style gye yali ayimba ali ejja mmala emyezi 4 nga ziweddeko gwe yali yakafulumya ezo simanyi tonkaka tulabise bikiriza ennyimba ezasonga agamba otasobola kukikola ki kitegeeza tebamanya nti omuntu nga tusigwa wamuleese tosobola manya oba anaamalako bataakola ki gweyogera ku kiki kyolaba nga we kiri naye ekintu kyokupredictinga future kitegeera olumu kyensanga ku buzibu nga bagamba ono tasobola kubeera president ono tasobola kubeera kinene ono tasobola kubeera I was predicting our future sisobola predictinga kiki kikola ki buli wanakyogerako nolaga nti oyo tasobola nabeera president awo ogenda kuba omuntu agenda manyawo oli bias omanyi otya awo waali watuuse wamanya nti alituukawo kyekyo kati gwe tosobola kuvaayo nogaa nti figures atajja mmalako waaliwo wamanya nti alituukawo oba wamanya nti kituukako akaseera nga yemboozi ku social media kiza oba mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on Plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel, let's explore. Wamanya nti alituukawo tolina n'amaanyi gagenda lowooza nti bino ebiro bigenda kukumanyisa nti oba alimalako bataamaleeko so munamawulire omutuufu oba onosooka n'onalize n'omanya nti omuntu ono waali nekubizze baddewo nali sisuubira nti alibeera wano awo simanyi n'owanalisisiyo ng'ebintu bw'okolaki woobiraba n'olyogera ensobi zaakoze oba n'ebirungi byazaakolaki n'okireka abamawulire tubeesibyeko bo be tukolako bo batuukirivu ekisembyeyo si batuukirivu naye mubaleetedde okulowooza nti batuukirivu n'okubajolonga
mwe abawadde ekyo kitegeera nti munnamawulire bali bakola ensobi zaabwe ningera bamanyi nti eno gyenkoze ensobi n'olumu balina ojjogerako ne mubawadde okulowooza nti ensobi zaabwe tezinakwogerebwako kiri kye nagambye nti okubeera aboogezi baabwe abayimbi ne baagala bannamawulire babeere boogezi baabwe kyekizibu ekivudde nti buli woyogera ku kintu ng'omuntu akumanya oli mwogezi wa muyimbi gundi agenda looza tokyalina credibility emuwa magezi kitegeera nti omuyimbi omunamawulire ne bakkiriza ne bajogera n'ojogera n'atuuka n'okugamba nti gw'oli mwavu leka emboozi abagagga beesonyi ne bagamba nti munnamawulire alina sooka kubeera mugagga okukola stories ku bayimbi nti abayimbi mbawadde eddembe omuntu newakola ensobi agamba munnamawulire tokyalina ky'oŋŋamba alina alowooza ogende ewuwe ne mukiza handouts womaze okukiza ka handout ewagundi togenda kujja ku media oyogere ekintu kituufu buli onayogera ku muntu ekibi alowooze wagundi bakwadde ka handout omwogerako ekibi abannamawulire bakuliyetinze society eki bwetyo so bannamawulire bali bannamawulire abadde babaddewo mu industry nga asigala kugundize nga professionalism y'amawulire weeri nga teri muyimbi agenda mubuusabuusa agenda kwogera ekintu oyomba okola eki naye ate omunamawulire wanaamaana agende oyo omuyimbi yayomba oli n'amujja ku interview agenda kukiza atula era agikola eki agimuwe era amugambe kiri kye wanjogerako kyali kikyamu ekituufu kiri bwe kiti ne bwe kiti lwansonga akimanya oyo omunamawulire kiri yakyogera lwa butamanyi oba maybe afuna information enkyamu niye teri muntu amuwa handout kumwogerera ayogera opinion nga walina ogikola ki kitegeeza bino byokuza handout so okukiza obeera aboogezi okukola kino na kino byebividdeko obuzibu obwo kitegeera ate kireetedde n'amawulire olumu okutandika okukola ki okubowa okuba nti munnamawulire ali predictable agenda okujja okwogera ng'omanyi kintu kya social media problem eriwo nti ekisooka kati social media buli omu yatandise okuyiga okwogera buli omu asobola okukola ki okwogera kati nebuzibu nebugenda ne bujja nti no buli omu ngeri gy'asobola okwogera abamawulire ebintu bijja ku social media nga tetulinaako inferi added nti omuntu asobola okuba nga alabaka video akabitex nga awalabana ne kristo omuntu gwe kyakusuubiramuko do you have the background between Aluna Mbiru ne Abitex oba ontegeera nti ati obeeko nekyogattako nti ebyo byemwalabye maybe byatandikidde wano ne wano kati n'osanga ngera nange ndeeseza same video ebadde wa ku online kati nga wenani badde nga agattako maybe ngenda gattako ku studio banakola kina kujereega tumaliza nga naffe tukyalina kye tukola ki kye tugattako kati owamoli yantegedde ddi nti kati wano nsusseewo actually kyandibadde kisigala ku kintu kimu nti nga olaba nti nga okyaga nti buli muntu yafuuka mwogezi ate kati zino essaawa munnamawulire omugezi ennyo yandibadde asinga n'okukifuniramu nti munnamawulire yandisigadde nga ali credible nga ebintu abyeta facts nga bwe ziri ye mwabo abantu bonna aboogezi yandibadde asobola okukola ki okusigala nga eddoboozi erikola ki liwulibwa kasita osigala nga tekiriko nakusukkawo the moment gomanya nti ekintu nkyogedde nga we kirina okuba sibadde bayasi kigenda omuntu bagenda kiwa credibility omuntu akiwulize nti buli essaawa eno buli omu ayogera naye okimanyi nti mu bantu bonna aboogera abanalist ono ajja nawa opinion nawa opinion ye omuntu kasirye singa ajja n'ayogera bw'ati n'akuwa opinion ye n'ogiwuliza oyinza owulira nti ono mu bonna aboogedde ali wanjawulo kisinziira ku muntu byayagala banze nina byempulira owuyo oli byayogedde byanjawulo naye lwakuba byayogedde tebisanyusa interest za public ewulira ne bamulabanga omusiru kati buli munnamawulire bwoba ogenda okukola ng'ogenda sanyusa public ozo begenda okuva gwona sigalawo kiri nti nina kwogera amazima lwansonga ensi yeyawuddemu ate waliwo bintu bibiri owamawulire tukolera abantu oba ontegeera because numbers zezivaamu ssente kakati waliwo ebintu bibiri okubalansinga amazima neki ne numbers time esobola okutuuka nga mu politics abantu baagala nnyo Bobi Wine era nga buli wowaana Bobi Wine abantu baagala okukola ki okuwulira naye kati okutootya abantu abo obawe Bobi Wine gwabwe naye nga ne facts tozidistortinze kubanga abantu abamu they are distorting facts for the sake of likes kati nze ntera nnyo okujja ntera nnyo kiraba abantu wano nendeeta omuntu nga nkimanyi alina okubaako side gya defendinga nensalawo nengamba kati kansale nzire ku side eri tandika okubuuza ebibuuzo atakkiriziganya n'ono bye yandikoze eki byandibuuzizza n'ogenda mu comment ng'oli akuvuma
naye nga akuvuma lwa kibuuzo ky'obuuzizza naye nga ekibuuzo ky'obuuzizza waliyo abakibuuza naye lwakuba yetayagala kiwulira kati geno kulaba nga naye waasangamu amawulire amugamba toyina magezi kubanga wabuuza ekibuuzo kyatayagala kukola ki kuwulira naye nga ekibuuzo kyatayagala kuwulira ate waliwo akibuuza anti Simon enjawulo y'amawulire ne bana abantu abasigadde bakolera professionalism y'amawulire bagisoma busomi omuntu agenda kusoma ku campus n'agituulira n'agifunamu degree ekimutwalo gisoma ku campus eyo kujja kumanya nti bwoba ogenda okukola amawulire ogenda kukolera audiences ezaaki ez'enjawulo gwogenda kihandolinga ntya ogenda kihandolinga otya okusigala nga audiences ezo zikola ki ozina okwawukanako n'oli omuntu ali eri ataasoma mawulire yalowooza nti munnamawulire anakwogera buki bwogezi nti munamwe nakwogera kikola ki kinsanyusa kati gobo osalawo okkiriza oyogere ekintu ekigendo osanyusa bali ogenda kubose ku level yaabwe abatagenda na ku campus kusoma bunnamawulire bwetaaga ki nti omuyimbi tajja manya munnamawulire kiki yeetaaga talina professionalism mu kyo yeyenjawulo munnamawulire ajja n'otula ku media ntova eri buvinga tewakola ki tewasoma professionalism eyo n'otuula n'otandika okwogera buli kimu kyokola ki kyosanze nti kituufu oba abantu ba bulijjo buli mwagenda kwagala side gyakola ki jayagala gyoba okola ki omatiza naye wekigerako nti kati eno side ekituufu be bangi facts kansoke nze esonyiwe njogera basanyusa professionalism eba efudde oba osse ku level yaabwe naye ate abadisotinze facts abalese ekituufu be basinga okuwaana naye nti bakoledde mu bbanga sente bazifunye bakoledde mu bbanga bakoze ekituufu ne bakolera mu bbanga ettono ne kituuka ne kiggwawo nti okola kituufu ne bakwagala for some period ne kituuka mu bbanga lya mwaka gumu myaka ebiri nga tekyayagala kuwuliza facts zokola ki zoleeta lwansonga lwo changes ezijja nga zo tetuzisuubidde nti zigenda kukola ki zigenda kujja tegera nti gwe oba weekubidde side eno time weekyuka side yo neeba nga tekyalina maanyi gwe ng'okomye tegera kyovula baawamu atuuka n'ayagala okyusa ebigambo ng'ayagala okyusa ngeri gy'akolangamu stories n'atandika okwogerera kati gwe wakyuka kati gwe wakola lwansonga kanku example Simon before wali emabega abantu bakulaba nnyo ng'omuntu ayagala nnyo Bobi Wine tegera era nga bamanyi oyo Simon wa Bobi Wine kukola amufiirako changes we zajja fango netandika okubisana ne people power n'otandika atokola stories eziri mu fango ate people power ne batandika olowooza nti gwe wakola ki walya n'okukyuka wakola ki era nze lumu nakolako video emu ku TikTok okwo video yali eri against side ya people power naye mu comments ezasingamu obungi bangamba gwe kasawa tanso okukola interview n'omusajja wa NRM ne tumanya Shegera naye before bakumanya nti oli musajja waaki wa people power kati changes zinene ezakyuka nga ate gwe n'okukola amawulire nga yegana okukola bo tebakimanya nti ekituufu nze ndi munnamawulire n'oleeta stories side zonna oshegera kadde n'ekira nti abantu bookyaza booleeta ku pano yo bebo bola abantu bali ki credible nti otunula side eno eya people power notuna neno side eziba busy nogenda tuna side eno nga bonna abali abasinga okwogera abavuma abantu bawemula talina facts ku bintu byagano gamba sijja mukola ki sijja muleeta notuna eno nondayo gwolabyeyo nti onajja kukola ki kati ate yo omuntu ali ayita kimanya nti gwe wanoonyezza eno omuntu agenda okujja ne facts atagenda avuma abantu atagenda n'abulwa gwe oli n'agamba oyo wakyaza naye akyaza ba side emu okitegeera ye ng'alabanga gwakyaza ba side emu naye ng'omubuuza nti side yo ndeetaani gwe gwolaba gwe weesiga ayinza okujja n'akola ki n'ayogera bwe wabuuzawudde nti kitegeeza omuntu munnamawulire nosigala wakati awo ng'okola omuligo nga wegulina okukola ki okulema okwogerera maaso nti gwe olabika wakyuka olabika walya kumbe gwe oli munnamawulire tobeera naki tobeera na side kitegeera nti buli wetugoberera stories ezitrendinga side yetrendinga ogivaamu nga ebintu bikyuse eba nzibu nti waba ogobera storyline ya Bobi Wine before wali eri mu 2021 wawunge eyo ogikyuse essaawa eno nti akaseera ako katukanga analyst kayo wisdom yatuka kiseera nga yandyagadde oba abeere nga ali wakati ayogera ku side naye nga tekikyasoboka abamu owning nga tokyasobola kyogera nga tokyasobola kuvayo n'ogamba ati ate n'odifendinga side eno wona adifendinga agamba kati oyo yalidde kati oyo baamuwadde simanyi kati oyo yatukoze kyatuliddemu olukwo kitegeera naye ng'ekituufu nawe olaba changes zikyuse weetaaga oyogere facts kati entuufu nga weziba zikola ki weziba ziriwo kitegeera lwansonga gwe wasooka n'ovaayo nga people power yakatabuka ne alien skin n'ogamba abaana ba Nuupu nno alien skin waabalema okkuba wansi kigenda kuba agenda bafuukira ekizibu wakyogera nga olutalo lwakatandika bwe luti
awo ne bagamba kati eyo Simon yakyuse simanyi biki bikyo kitegera naye nga ge gaali ki zezali facts era bwe yagaana okugwa yafuuka ekizibu kitegera nti munnamawulire nasigala nga gwe facts ozeetanga eziba zikoze eki singa wakera n'ogamba nga bannamulira bale bajja naga omusajja awo waakutte nno wakambwa ayinza obutaddangulu essano nasigala ng'akyaliwo wandibadde okyana credibility mbantu nzijukira n'ekintu kye nayoga nakyogera ku Spice then bagamba nanga amaanyi mugakola ki mugalina naye mugakozesezza bubi temugajjaayo buli kaseera kulwana butalotala amaanyi mugajjeeyo nga mulwana olutalo luki lumu nzijukira n'ekyo nakikola ki nakyogerako naye kati problem ebyo olaba nga wobyogera kale essaawa zino olabika nga alina gwokola ki gwokolera kale kakati tumaliriza tutya because profession y'amawulire erina okubeerawo abantu bebasobola okukyuka mwe tegagenda kola kikuvaawo oba ontegeera naye ekibuuzo kyange kibadde kimu nti reaction y'oyo ayogerwako ng'oli amwogeddeko ebirungi n'ebibi yandibadde ki because waliwo olaba ng'oli asobola okubamba mumwogera banaye ekyamazima twalina junior ne tukyogera Bob Wine yandibadde kati saazi talina gwayogera naye mu nsi kubanga omwana we bamwogeredde bannaye naye kati eyo gurupu y'aba Big Firi yamanya amawulire engeri gye gakola ki gye gatambula nti eyo gurupu y'aba Big Firi okubayo bakulira mu criticism baba criticizinga nnyo buli side yabangako omwogezi waayo nga criticizinga side eri kati bo bakitegeera nti omuntu okcriticizinga kya bulijjo okitegeera kya bulijjo nti Bobi Wine we alinga ali mu kaliya ye ya music side ya Bebe Cool yabangako abawogezi abacriticinga nga nnyo Bobi Wine ne Bebe Cool yabangako abamucriticinga ennyo kati tukyasoma mu criticizing nnyo sine sawa kintu nga kipyanye kino ekiddawo ne kimukola ki nti munnawe ne womwogerako ne mwogerako ona amusange ajja kukuba hamu li wampisaamu eggaali tegera naye akwefa side yeki naye ate kati banene abapya bo balaba bacriticinga kibi nnyo okitegera nti bagattako obusungu bwa social media engeri gyo nti buliwo mu criticizinga gwayogedde waliwo audience ekugattako ku kyoyogedde n'ekigattako n'ezimbirako story ne bakasala oli n'azimbirako oli n'akatambuza n'akongera kati banyiiga so nga reaction yandibadde nti munnawole wanjogerako ekintu kasitaba nga tanvumye tantyobodde wabula kye nakoze ye n'akifuna mu ngeri gy'essaagala akifunemu kamuwa omwogezi wange ate problem gye twafuna eri emu nzire wenjagala okwandastanninga sayidi zonna lulinga osobola okujja wano n'oyogera ku Bobi Wine bw'oyogera ku Bobi Wine n'omwogerako nga kyogedde kituufu naye nga kiyinza obba kimukola ki kimukuba ne bye wamwogerako byakomangawa sayidi tasobola bitambuza kubanga tebabyagala bikola ki biwulira kati problem gye tulina twafunye opposition ku social media nti owafangoni anoonya kakuba Bobi Wine oba ontegeera era ne waba tebakwagala naye neoyogera akakuba Bobi Wine owafangoni agenda kukatambuza kuba kagenda bayambako okukuba Bobi Wine bw'oyogera akakuba Alien Skin owafangoni tajja kukatambuza kuba kakuba omuntu ki waabwe newa Pipapawa agenda kukatambuza kuba kabayambako okukubaani Alien Skin kakati tiimu ya Alien Skin negate bagenda kwetikka wa Pipapawa yatambuza kantu ono yakoze akantu ke bagenda oteeka kaki ku ntandaalo kubanga gwe wabitandisa singa tewabyogedde bali tebandibikoze eki tebandibitambuzza kati wakati nga tuli mu mbeera nga social media ezzeeko opposition ng'owamawulire okyalina okuwa opinion ate nga ntuufu omulimu ogenda gukola otya kati ali kati nga nti owamawulire olina sigala ku ndio basis yo nsonga tonange gyongera kikola okibalancing gwena sigala ku basis yo nti oli wayogera fact ogiko obuzi wamawulire buli obuntu omuntu akera naita facts ng'entuufu nga zibadde nolowooza nti oba ki ntuufu kitegeera one day ate ogenda omulaba ate side eri waliwo facts zalina okuleta n'atazikola ki n'atazireeta kitegeera nze waliwo omukyala waliwo ebiseera ebyabeera ebiseera bya frakasi ya Bobi Wine Alien Skin yaliwo eri n'avaayo n'ayogera ku Bobi Wine n'agamba Bobi Wine ekituufu wandibadde ovaayo n'okoma ku bantu bo bino ebintu by'okuvuma abantu si biki si birungi ne mulaba yali mukyala avunanyizibwa ne mwenga n'omwala naki alina ensonga ate wagenda oyitayo emyezi emirala nga ate ndaba avuma bubi nnyo Bobi Wine naye nga kati ate kiri kyayogera tekirina credibility yakyogera lwakuba ki tegera nti vaayo olete facts kimu ekyo abantu bangi nnyo abavangayo nga mugamba Bobi Wine tabana Pipapawa bakola ki bavuma teri asammwe nti olumu
bw'oba ovudde nolaga nti kino eno kibi nga kiri eno wekituuka ne side eno nga kibiera kyogere tosirika naye buli woosirika kitegeeza side eno egenda kitegeera nti gwe nedda bino byotugamba tebirina amakulu kati awo nkugambye nti mu analysis ezimu n'omuntu mukwano gwange mu analysis zaabwe ze baali bawa ensonga lwaki Alien and People Power oba and Bob Wine had to fall out Bob Wine yatuma abaana be bavumaani Alien Skin netutuuka ku lutalo lwa Fiki Gaza nga abaana ba Alien bavuma Fiki Gaza ate bagaana okukkiriza nti Alien yatumye abaana be bavume Fiki Gaza kitegeera kati nti ono okkiza nti ekibadde side eno kati kanku example analyst nga oyogedde kasirye analyst omu ku bensinga okwagala naye emabegaawo walinayo yatuuka n'afuna obuzibu ng'ali nnyo ku side yaki yafanga nekitegeera nga kituufu mugezi ebintu ebyayogera abibaakinga bulungi naye nga tosobola bitwala nnyo lwa nsonga omumanya ali side eri kakutte wano ali side tasobola kwogera ekiri eno n'akiraba mu butuufu bwakyo kitegeera nti wagenda okubuuza nti omuntu oba olina agala tobuzibu kati basayina babyogera nfuuka wangwe naye ng'ate gwe kyoba olina okukola kati nze nfuuka wangwe kiva nti bampita nnyo ow'ente kati kanku example nti nga bwe nalaba kiri ne kino bwe nkiraba kati lwakuba nti wemba nalaba ekirungi wali bwe ndaba y'ekibi kati ate mba nfuuse wankwe gwe tolaba Tamayo Emirundi Junior yali avuddewo buli kannaku babeerayo kyayogedde kye basala buli side ebaayoko kyesala kyetwala naye tavaawo era asigala akyaliwo newankubadde ye akulaga nti eno side tagita ajogerera naye n'ajogerera kyokka si munnamawulire just analyst owaki nti munnamawulire yenna wandibadde wojja okuwa opinion zo nga kyekyo kyokola ki awo omuntu yandiga kiri kyayogera nno kyali kituufu yali atugambako nono nekino kyayogera eno naye buli oyogera ekye side emu kyamazima ekyo oli kyaliwo naye kati tekikyasooka kubeera olwansonga omanyi mu bulamu nsobola okujja negamba naye toli smart nekikuluma naye gyokoma otambula bwoti noweetunuulira ogenda okulaba nga tokubye ekikalu ogenda okulaba esaati ekitogi kikyafu n'otandika okutegeera kyenkugambye ngaogola ki ogenda naye jjukira ekyo okikola wekka kati kubamu akafaananyi nkugambye toli smart nga okkirira wali ogenda olaba buli wa boda akuyitako oli kikyafu lwaki nti byenkugambye mbigambye mu mutima muki mulungi naye eri waliwo abafunye omukisa okubikozesa okukola ki okukuba kati togenda kufuna budde kutwala bye nagambye mutima kutwala mutima gwe nagambiddeko byange lwansonga nti waliwo ekibinja ky'abantu ababikozesezza okukola ki okukuba kati ekyo wenjagalira abamuli musoke mutegeera abaki abayimbi nti kale saazi n'opposition eri ku mutimbagano temuwa budde kugamba nti Simon Bambi byayogedde biki birungi lwansonga nti byayogedde biri ku mutimbagano nze kati ngenda ku example nze naba abantu the people abali mu diaspora abatali muganda bagana banga abobwalabo atami balozamba yisamu amaaso but I don't sisobola naye kati Bulaaya visa yaabwe yawukanako ku yaki ku yabuwalabu naye nolaba omuntu ng'ali mu ggwanga eryakula ng'awolereza ekintu nga ne bwogenda ewaabwe tekikola nti abazungu rights basinga okuvaluinga rights z'abaki z'abaana z'abakyala novayo n'okolesa ekintu gamba naye it wasn't good to expose the picture oba ntegeera nga kirina buzibu yaki yadde nolaba olinga ekimwogeza tayogera lwakuba nti nno kyoyogedde kyabadde kibi naye vidiyo eyo gy'oyogedde ali ku opposition bw'anaagikwata kuwa pipa anaagikwatako yagenda gikozesa mu lutalo lwe kati okudda ibatinga okujja ku lutalo lwo kabakube ggwe kati Simon abayimbi kati nga wagaye nti abamawulire balina okukola kyotegera naye n'abayimbi si baana bato balina okukimanya nti kati omuzannyo gwakola ki gwakyuka abamawulire mukolera abantu mukolera mu media mukolera wakati mubikolera mu kisenge nti kyoyogedde akisuubira obutakola ki obutatambula alina balina okimanya nti abayimbi balina oddala omuyimbi ng'okitegedde nti nina abatakola ki abatanjagala nti munnamulebe leero aba yayogedde kineno ne bakitambuza okitegedde naffe katulinde wekirijja nga kikuba ki ani sebo olunaku olumu ku kitimba nga bakubye lukusaanyaawo tegera kati omuyimbi gwalina omunnamule nga nabakusoma munnamule togenda soma audience nti ngenda kukola audience eno ba audience eno omuyimbi alina okukimanya
nti munnamawulire waba ayogedde ekintu nga kigenda kundi alina kyandolinga kitya lwensonga ye munnamawulire gwe mulimu gwagenda okukola ki kikiraga nti omuyimbi awo alina okwana nagamba nedda weba bali mu kutambuza ka vidiyo ako nange kanfune engeri omwogezi wange oba nze nnyini gye nteekawo statement ekakola ki ekajjawo kitegeera nti gwoyogera ono waateekawo kino eno ogwanga omuzanyo gwa social media gwakutambuza negativity kuggwe naawe teekawo engeri gye weedefendinga okitegeera kibengayo twabanga mu kaseera nti bebekulu wafulumya oluyimba nti kase piki bwe nalaba nti n'oluyimba lugenda kunjokya luntwala nga ye naleeta Mr. Kataala okitegeera side zonna zireme obeera nga weedefendinga mu kifo ky'okuyomba n'ono munnamawulire yayogedde ekintu ng'okimanyi ate mulimu gwe kwogera oyombe naye ng'ayogedde sene ejumanyi nti yagyogedde era naye ng'ayagala egende viral erabibwe amanye nti ebintu byakola babikola ki babiraba naawe funa engeri gy'omanya nti ono munnamawulire yennyini waba ekintu kyayogedde kigenze viral ate alina n'eddoboozi lwaki simusindikira omwogezi wange n'abaako byakola ki byayogera kati gwe just imagine singa ku Lwokutaano Jackson akyaza figures yekka n'ayogera byayogera byonna ne bitambula n'ataleeta mwogezi wa Alien Skin naye olwokuba yaleeta omwogezi wa Alien Skin ono wayogera ono n'abisambajja bano we batambuza bino nawe ne batambuza kino eno story neemaliza nga tekoze eki tekosezza ani gwe badde alina okukosa kitegeera tolina nenya munnamawulire omuntu omu bw'ati ng'akolera audience y'abantu miliyoni namba tumalirize naye nga tumaliriza despite mayinzi waki bino nze nina gundi zange nsobola obbaako n'ebirowoozo byange ku bantu ab'enjawulo naye nze neewa nnyo ensonga ku ebikoze eki ebibaddewo ekisooka abamawulire mwongere okubeera abakozi mubeere mukko ne ku ssente kituufu amawulire wonaabeera mukko ne ku ssente ojja kutandika okumanya wa w'olina okulaga ddi lw'olina okukola ki okugendawo oba ontegeera ekyokubiri obusungu obutakozesa busungu byetukola ki byetukola nze ne bwoleeta feedback embi etya naye nga kyenayogedde sakikozeseza busungu nja kubeera free omanyi social media eno kwosanga akuvuma ate n'osanga ng'ayogeddeyo ekirungi n'omusanga ng'akishalinze mu bantu ignorantly ne bakuwaana n'omanya nti okay kakyako ekyali kibayombya they just needed a positive feedback from me naye maybe we bayagalira nali soya kujiwa because teyakola ki yali teriiwo so to understanding ennyo omulimu guno tumanye nti omulimu ogwaffe omulimu gwakajjajjatta tuguleke kubanga buli bwodda mu gwakajjajjatta ogenda kumaliriza weerundidde ebibi bigenda okukuluma gye bujja maybe n'okumanya how far you go into something nakyo kikulu ne media houses zennyini ezikozesa bannamawulire simanye nti munnamawulire muntu waaki kitegeera nti sente zebeere ng'omunnamawulire asobola okufuna omusaala ogukola ki nti obumu ebizibu byebeesanze munnamawulire nti okuba nti omuntu atuuka n'afuna omusaala nga tegumala nalaba nga n'ogattako ebintu bingi yeekanga professionalism agisudde okuba ayagala okufuna ki okufuna sente ate nekyo nakyo kikulu kitegeera wakati wonna nga tutwasuwinga amazima njagala tumanye audience gyetukoleramu abantu baki banyinyi bakoowu ate banyiivu wakati mu bukoowu na munyiivu newoba oba wa facts oba ntegeera kati kino kyasinza okukubya abantu babloga abablogingira NRM si lwakuba nti no byonna byeboogera bikyamu naye engeri gyebagala bifeedinga ku munna Uganda nti ekyamazima sente z'abavubuka gyeziri naye abavubuka tebazikoze eki tebazifunye kati gwe omuvubuka azifunyeeko bw'otajja kujja wano ovumevuma abavubuka bonna obusiru I think our bloggers olumu n'ensobi gyalina ab'NRM bamala obudde bungi nnyo nga baganya okulaga abannayuganda biki ebikoleddwawo ate ne babimala nga bakritisayizinga nnyo bano aba bakola ki ababalumba buli womala obudde ng'okritisayizinga nnyo opposition n'olama kulega bwe buzibu ogenda kufuna obuzibu okutaapinga mu audience lwansonga audience wandibadde olina giraga kiki kikoleddwawo okubamatiza ki okubagaza ekintu kyamu ndowooza si munnamawulire naye a politician gwe ndowooza a character that anybody would borrow in Nsereko Nsereko has a unifying character nti singa bwe tuba tumukubanga omukubira obesinga ku byakola toyina nsonga abantu basinga bamukubira ku bye bamuwulirako si ku byakola oba ontegeera
nti is a person gojjo sanga nga opposition ajja muwuliriza n'owagala government ajja mukola ki ajja muwuliriza mu kaseera nga tuli mu kubanja abantu onsere ku lukama utu ajja abanja abaki abantu is not just going to defend agende ku parliament yabeeko kyakola ki so n'ekyo ky'okubalance okumanya the feelings of the society nakyo kikulu sega tusiibula tumalirize okay kwebalinya abatulaba segawa bwensigadde bwentyo kale bane mubeere bulungi we had to bring that topic on table atuto obudde n'ogiraba yonna tukwebaza beera bulungi weeraba omuzadde nkwanjulira Garfield Schools Mpererwe emyaka 14 gye tumaze mu buweereza tulina obukugu obusobola okuwa omwana wo kye yeetaaga wano ku Garfield okujjako okuba nti tuli bannantamigwa mu by'omu kibiina si we kiggweera kuba tukimanyi bulungi nti Katonda yatuwa obusobozi obw'enjawulo abasomesa baffe bakugu ddala era omwana asoma bw'alabako bw'otuwa omwana wo tumukuddizanga mujjuvu ebyeddiini biri ku mwanjo nnyo anti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera tulina entambula eyeesigika era tosaanye kweraliikirira ku byakwerinda bya mwana wo tokotogera mwana mwangu yeekaafuna omukisa mu kifo ekiteeketeekeddwa obulungi Garfield Schools Mpererwe every child every chance every day omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga